That is the only opportunity we shall have for the official. Olunaku olwaleero ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga UNEB bwe kifulumiza ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'omukaaga ebyakolebwa omwaka oguwedde. Bw'abadde akwasa minisita w'ebyenjigiriza ebigezo bino mu maka g'obwa President e Nakasero, Daniel Odong ategeezezza ng'omuwendo gw'abayizi abaatuula ebigezo bino bwe gweyongera okuva ku bayizi 11,566 abaatuula omwaka 2023 okutuuka ku bayizi 14,199 abatudde omwaka guno. Ebigezo by'omwaka guno abayizi abawala baakoze bulungi okusinga abayizi abalenzi. Just as we have observed over the years, female candidates, although fewer in number, as we have already seen, than their male counterparts, have performed proportionally better than their male counterparts. Ng'ayogerako eri bannamawulire oluvannyuma lw'okufulumya ebigezo bino, minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yeewuunyiza olw'okweyongera kw'abayizi, kale ng'ayagala wabeerewo okunoonyereza ku nsonga eno kiyambe okukola enteekateeka ennungamu. That this nearly 30% increment in the 2024 USCE candidature is scientifically and logically explained to enable the government to know the good efforts that need to be made better, while at the same time doing away with investments that are of little to no value in secondary education. Mu ngeri y'emu agamba nti ebibalo byawulidde okuva eri akulira ekitongole UNEB, Daniel Odong, biraga nti abayizi bongedde okwettanira amasomo ga science n'okubala ekibongedde amaanyi. Amongst the 2024 USCE cohort, who studied sciences and mathematics, continue to increase year in, year out. This is a desirable trend, as you heard Mr. Dong say. That is good for a science-driven socio-economic transformation as a country. Mu nsoma empya y'abayizi ku mutendero gwa waggulu, minisita agamba nti bafubye nnyo okulaba nga bagikola mu ngeri enaasobozesa abayizi okuva mu ssomero nga beetengeredde, so si kwegatta ku mugendo gw'abo abanoonya emirimu. Often engaging and project-based, allowing them to tackle real-world problems, fostering critical thinking and developing skills valuable for future careers and innovations. Kati minisita era ategeezezza nga bw'alagidde amatendekero agatendeka abasomesa nago gakyuse entendeka yaabwe basobole okutuukana n'ensoma empya. Into competence-based, project-based and learner-centered, the higher education institutions must now, as a matter of necessity and urgency, review their respective curricula for initial teacher education and training. So that's the trend we are taking. Ono era ategeezezza nga bwe bategesa omusomo gw'okubangula abantu ku nsoma empya naddala eya waggulu oba giyite A-level olw'ebibuuzo ebingi bye bazze bawulira. Grading system is confusing, as you heard Mr. Odong say, to many, and the public continues to ask questions. As you have heard, UNEB is going to come up with awareness engagements to increase the public's understanding of how the grading system works under the revised lower secondary curriculum. Guno gwe kugenda okuba omwaka ogusooka okutandika ensoma empya ku A-level era bagenda okuyingira siniya ey'okutaano be bagenda okutandika n'ensoma eno. Winitesa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.